oba government ya NRM saawa yonna esiibula. N'olwekyo batuwa sigino tetulina okwetegeka kwegamba abantu baleme kutunuulira DP ng'ekibiina ekigenda okufiira mu opposition nga Democratic Party. Omugugu guno nze ng'omu ndi musanyufu nti tugwetikudde. Omugugu guno tutambudde nagwo mu balonzi era nga bo balinganga abalina obukakafu tiddala mukulu Norbert Mao yagenda dde wa Museveni. Democratic Party tetunakkiriziganyako na ngeri eyo gye bagenzeemu. Byabwe bwabwe kirabikanga abantu be bagenzeeyo babeereko ke beekungulira mu biseera bino ebye-economy enzibu. Names popping up of people who have fought dictatorship. And those who have fought dictatorship seriously. Because there are two ways of fighting dictatorship. You can fight dictatorship seriously or you can fight dictatorship comically. We have Saabawolereza w'ekibiina ekyo ekyakiragala ekya Democratic Party nti waliwo enteekateeka yonna wadde olugambo nti mukulu Norbert Mao ne bannaabo olubatu bateekateeka okuteekawo enkolagana wakati waabwe ne munnamagye afuga kuno mukulu Museveni. Nange neewuunyiza nnyo nga bannayuganda bangi eyo abalala. To me, this is a continuation of a journey which started before some of us were even born. Your Excellency, you now have the historic opportunity to gather patriots that are scattered all over Uganda. You must look for them wherever they are. They are in all the political parties. They are in all corners of Uganda. These are things which I believe will be enjoyed most by the unborn children. They may thank you when you are not around. So we salute the courage you have shown. This is an unprecedented step. There has never been something like this. Bagunjufu ekimala okumwagaliza emirembe gy'agenze. Naye tumusuubiramu ekisa. Ekibiina kyaffe aleme kitaagula. Kubanga kirungi nnyo omuntu okusalawo. Newe kuba mwenge ogenda oloza wali oloza eri otamiira nga totegedde na mwenge ky'ogusinga okuwooma. Bannabyabufuzi muve mu by'okuloza musalewo wawe muggwa. Kigere ekimu kiri eri, kigere kirala kiri eri, otambula atoti this way atoti that way. Tugenda kukkiriza kumanyirwa struggle tugiwaddemu obulamu abamu tetugibeeranga namu mu kifo wadde kya kansa. Kirungi okwerabirako kubanga tewali ambuulidde neerabiddeko ate n'oyo yennyini n'akakasa. Naye mbagamba nti ffe ng'ababaka ba Parliament aba Democratic Party tetulina kakwate konna na ndagaano yateereddwako mikono. Bamemba baffe abeegasse ku bibiina ebirala dembe lyabwe. Nga bw'olabye tulina abantu bangi nnyo. Buli lwe wanaava ayeeyita ow'amaanyi mu DP omu tujja kuzimbawo abalala 100 abamusinga n'amaanyi. Kubanga weebali abamu babadde bakoze ne traffic jam mu constituency ezimu. Tebatambuza na bakansala baffe. Omuntu oyo buli alaba Norbert Mao nga yeeyita president kola ky'osobola kubanga omusajja abadde afukidde akayinja muki ayenze ebbanga ddene ayendedde mu DP ng'abantu batugamba ayambala gomesi ayambala shariya nga tulowooza bakola ki balimba naye jjo namutunuulidde mu maaso ng'alayira. Teeka linnya lya Norbert Mao n'ekigambo enguzi oba corruption mu sentence emu kuba mbadde mu bifo ebirimu ensimbi. Oba oliawo mukulu Norbert Mao bwe kibanga kituufu nti endagaano eyo yagikoze yeefudde kamala byonna ng'eggala essajja
anti lyerikuba ennoga ate lyeritta n'enseke entonda ery'eggwanga lyonna olw'obusirufu bw'empiso SFC yuwa idiojimanyi mwami Museveni kwata SFC mao mwongera babadde na batano muwe bataliyoni namba kubanga guno ogujja moto bannayuganda banyiivu